That is Bobi Wine business. Yeah, that is Bobi Wine business. Okay. Yeah, everybody has a business to do with it. So that is Bobi Wine business, and now we're talking about community. I'm not trying to shut you down. Yeah. That is Bobi Wine business and the people's business. Yeah. And I get shot every other day musically. Now it's getting short politically. Yeah. Simple like that. Stop. Alright, ntandise n'obutambi bubiri. Akatambi kentandikidde nako ddala katambi ka mwaka guno gwennyini. Amwana mulenzi Dr. Jose Chameleon we yali afulumyeko eggwanga nnyaffe Uganda. Ne bagenda maaso era okuba nga bamubuuza ebibuuzo ku bikwatagana na His Excellency Bobi Wine. Bobi Wine we yali agenze maaso era okuba nga afuna obuzibu okuba nti yali ashootingiddwa mu kugulu. Mwana mulenzi Chameleon yagenda maaso okugamba nti ebyo tebimukwatako. Naye afuna ebizibu ebibye era naye agenda maaso okuba nga ashootingibwa. Wabula ate era mukadde ke kamu ngenze maaso okuba nga nkuteerako akavidiyo ka mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon nga bagenda maaso okuba nga bamuddusa kipayopayo mu ddwaliro. Wali lye twagenze maaso okuba nga tutegeerako oluvannyuma nti lyabadde lirina akasero mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula wakati nga bangi bagenda maaso okuba nti bateekawo oluwonko olw'amaanyi wakati wa His Excellency Bobi Wine ne Dr. Jose Chameleon era n'okulagira ddala nti abandi bano ababiri balabika tebalina kakwate wano na wali okuba nti bakwatagana olw'enjawukana ezize zigenda maaso okuba nga zibeerawo wakati waabwe. His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba omwaka 2024 nga Dr. Jose Chameleon agenda kuweza buweza essaawa 24 mu ddwaliro eri enakaseraawo. His Excellency Bobi Wine talinze kuweza nnaku 4, talinze kuweza wiiki, akedde bukeezi n'abukereza nkokola agende maaso n'okuba nga alaba ku munywanyi bwe baazirunda mu music industry ne ya Uganda. Bwe bagenda maaso n'okuba nga batukwatiramu kwawo nga bw'oyinza okuyita the BBC, that is Baby Cool, Bobi Wine ne Dr. Jose Chameleon mu buufu obufaananako bwe butyo. I don't know the kind of order that you would want. It is all up to you. So His Excellency Bobi Wine oluvannyuma lw'okuwulira nti munywanyi we Dr. Jose Chameleon bwe baazirunda yagenze maaso n'okuba nga obulamu bumukendeerako era nga bamututte taasulewo taasiibewo yali ku mumwa. His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okuba nga atuukako mu ddwaliro era agambye nti passed by Nakasero Hospital this morning to check on our brother Jose Chameleon following reports that he is critically ill. Unfortunately, we couldn't see him because his medical team said he was sedated and not in position to be seen. We continue to pray for him and wish him a full and quick recovery. Dr. Jose Chameleon, His Excellency Bobi Wine bw'akedde ogenda okumulaba. Bobi Wine tebamukkiriza kulaba Dr. Jose Chameleon. Bobi Wine yagenze ddala mu ddwaliro alabe ku munywanyi we, wabula bw'atuuseeyo okusinziira ku ye agamba nti ayiseeko mu ddwaliro lina kasero ku makya ogenda maaso n'okuba nga akebera ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon. Wabula agamba nti bw'atuuse ekyamuleetedde Bobi Wine okugenda okulaba ku Chameleon ky'ekyokubanga
Chameleon embeera y'obulamu gy'abaddemu mbi era Bobi Wine yabadde akiwuliddeko. Olwa Bobi Wine agamba nti ekyennaku ennyo tasobodde kubanga bamukkiriza okulaba ku Chameleon era bamugambye nti Chameleon ayinza okubanga yakubiddwa eddagala eryo erigenda maaso okuba nti alikuleetera okuvaako nga toliiwo oba okusannyalala okusinziira ku basawo nga bwe baba bagenda maaso okubanga bakukolako. So naabanga Bobi Wine waatuukiddeyo Chameleon tabadde mu mbeera wasobola kukkirizibwa Bobi Wine kubanga amulaba. So Bobi Wine mu ddwaliro atuuseeyo wabula abasawo bamuganye okulaba ku Chameleon. Wabula Bobi Wine tekigenze maaso na kubanga kimumalamu maanyi agambye nti akyagenda maaso n'okubanga asabira mwana mulenzi ono at least Dunda agende maaso n'okubanga amutaasa obulamu bugende maaso n'okubanga budda. Mu kifaananyi nno olaba His Excellency Bobi Wine still ng'ali ne mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha then n'abalala wano olabawo Amoto Mbaranguzi Koko ne Nubyande. Mwana mulenzi King Saha Mansour Semanda oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Chameleon ali mu ddwaliro era ali bubi, King Saha avuddeyo n'ateeka ebbali enjawukana ze z'alina ne Chameleon. Ojja kujjukira nti gye buvuddeko King Saha yavaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo amwe yagambira n'ogambira nti Chameleon ayinza n'okubeera yekka ku ntaana ye bw'ali bwagenze maaso olw'okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno. Era King Saha yagamba nti Chameleon kasajja kabi nnyo. Ebyo byonna biri ku butambi osobola okubinoonyaako. Wabula oluvannyuma lw'ebigambo ebyo byonna mwana mulenzi King Saha Mansour Semanda oluwulidde nti munywanyi we era nga yaliko ne boss we era nga y'omu ku basajja abaamukwatako mu industry eno ali bubi, ali mu ddwaliro, taasulewo taasibewo yali ku mimwa. Mwana mulenzi King Saha byonna bitadde ku twe agenda maaso n'okuvaayo n'agamba nti quick recovery Dr. Jose Chameleon agenda maaso n'okubanga agamba nti munnaye biri bye nali njogera katusooke tubize ebbali. Omusajja alina kubeera mulamu adde tulwane nga basajja. So mwana mulenzi King Saha naye agenze maaso n'okubanga akola obubaka n'asabira nesekusabira yenna Dr. Jose Chameleon ng'agamba nti Mukama amusaasire asobola okubanga obulamu bumuddira. So Chameleon embeera gy'alimu yeetaaga bwetaazi ssaala. Wabula nga tuli awo ojja kujjukira najja n'enkola story wano ne mbagamba nti Chameleon yali wakaawe era obulamu bwali bugenda tebwali bulungi. Wabula story eyo mwana mulenzi Ibrahim Kase yali agenze maaso okubanga agibreakinga. Ekyandiba nti okusinziira ku story ye yandibanga yavuddeko embeera y'okubanga Dr. Jose Chameleon anone bwewaka natwalibwa. So that could be a big round of applause to Ibrahim Kasa for pioneering that mubufu ofananako bwebito. Kale anga Chameleon bamaze okuba nti bamutuusa mu ddwaliro ebigambo byasigadde nga bingi ebigenda maaso okubanga bitambula. Wabula kye bagenze maaso okubanga bakola mwana mulenzi Mutima oyo nno nga ye manager wa Dr. Jose Chameleon wamu ne abagenze maaso okuba nti no bakola post wali ku Facebook ne bagenda maaso okubanga bannyonnyola abantu butuufu bwa ki ekyagenze maaso okubanga kituukawo. Abagambye nti to all the Leon Island Music Empire fans and well wishers, we understand that the news of Jose Chameleon's hospitalization may have caused concern and worry. We want to assure you that Chameleon is receiving the best medical care and attention, and we are optimistic about his recovery. We appreciate the outpouring of love, support, and prayers from fans and fellow artists. Your messages mean a lot to Chameleon and his family during this time. We kindly request that you respect Chameleon's privacy and that of his family as they navigate this challenging period. We will keep you updated on his condition and appreciate your continued support and prayers. Let's come together to send love, positive vibes, and prayers to our beloved Chameleon. We are confident that he will bounce back stronger and continue to entertain and inspire us with his music. Get well, Chameleon. Prayers for Chameleon. Obako bwabadde mu 4040 bwabadde bugamba nti eri abawagizi ba Leon Island mwenna n'abajagaliza ebirungi. Tugenda maaso n'okubanga tukitegeera nti amawulire ga Chameleon okubanga atwalibwa mu ddwaliro
gagenze maaso n'okubanga gabaleetera embeera ey'okweraliikirira n'okutya. Wabula twagala okubategeeza nti Chameleon ali mu kufuna obujjanjabi obukyasinze okubeera obwa waggulu n'okufiibwako. Era tuli mu kufaayo nnyo n'okulaba nti ebyaddala agenda kubanga atereera mu bbanga eritali lyawala. Tugenda mu maaso n'okubanga tusiima omukwano omungi, okufaayo okungi, ate era wamu ne Saha okuva mu bawagizi be wamu ne bayimbi banne. Obubaka bwamwe bwe mugenze maaso n'okubanga mutuweereza ne muweereza ne Chameleon n'eri famire naddala mu kaseera kano. Tugenda maaso n'okubanga tubasaba ne ssekusaba yenna mugenda maaso n'okubanga Chameleon mumuwa ekitiibwa n'okubanga muwa obwekusise bwe ekitiibwa, ate era wamu ne famire ye okutwaliza wamu nga bagenda maaso n'okubanga bayita mu kaseera akakazigizigi kano. Bagamba nti bajja genda maaso n'okubanga basigala bababuulira ku byonna ebinaaba bigenze maaso n'okubanga biba naddala embeera ye ey'obulamu nga bw'enaaba egenze maaso n'okubanga yeeyongera. Ne bagamba nti mugende maaso n'okubanga mwongera okubasabira. Ne bagamba nti mujje mwenna mwegattire wamu mwana mulenzi Yosefu Mayanja oba Jose Chameleon, mugende maaso n'okubanga mumuweereza omukwano, mumuweereze vibe eyaddala ennungi, essaala zammwe ekikulu nnyo nnyini ddala. Era bagamba nti bagumu nnyo nnyini ddala bo nga management ti mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon ayigenda maaso kubanga akomawo nga w'amaanyi ng'ate alina energy agende maaso n'okuba nti yabakuba ne sekukuba yenna. So that is it. Dr. Jose Chameleon embeera y'obulamu gy'alimu yo si nnungi, embeera si nnungi. Wabula abamu ku bamulabyeko ekyasinze okubawa essuubi kyekyokuba nti baadde bamutwala mu ddwaliro, yasobodde okuva mu mmotoka mwe bamuleetedde ne yeebaka katanda. Ekyo kyagenze maaso n'okuba nti kiwa bangi essuubi nti at least he could move his self oba himself bwatyo butulambirira. Ne bagamba nti you know what, wabanga asobola okuba nti nno yes tulosanga amaanyi tegannaba kubanga gagweramu ddala. Abasiddiyo omusunsuzi eddoboozi lyange agaliwo omukutu kw'otudde. Lwaki vidiyo eno togenda maaso okubanga ogimpeera likinga vidiyo eno mukwano gwange weebale nnyo nnyini ddala. Thank you so much, asante sana, weebale.